This is Inside Out. On the Inside Out, olwaleero sobola gamba nti tuli basanyufu okukyaza Sir Simon Muyango Lutaya kuba mwenna mumanyi ki ekiri mu ggwanga nti olunaku lw'ejjo yafiiriddwa mukwano gwe nfanfe era mu bantu beyasembayo okwogera nabo oba okuyayaana okwogera nabo yalijje kuba ebiseera ebisinga nga nze mbadde mbeera naye ng'oba oli awo ne bakubira akasimu tamale yakuba njagala Muwanga kwogera naye kati bye bimu ku ebyo ebindeese kwogera nammwe abatulaba atuwe the genesis of his friendship with the late Tamale Milundi Senior. Amanya n'eddoboozi litibwa Mathias Muwanga. Sir Simon. Yes. Kulaba. Kakati fenna abali mu mawulire we got inspired by your duo. Mabatandika ekintu kino nekikula nnyo in that newe mwali muvudde ku media house emu gye mwatandikira tekyakoma. Ngera tusigala tukyagala abadde controversial nnyo mu bintu byakola naye era jakumu okubeera nga abadde controversial abantu bakumye okumwagala nga gwe mukwano gwe wafuuka ow'Oluganda gyali njagala onnyonnyola abantu abatulaba ku the Inside Out your genesis with Tamale Milundi Senior. Ekisinga okwewuunyisa tinze Mirundi namumanyira ku mpewo nawulira nga boogera ku Mirundi ng'akyali mu ofisi ya president naye nali simwagala olw'ensonga yalinga nnyo mukambwe eri Mmengo ate nze ebiseera ebyo nali nkolera Mmengo CBS kati nga simwagala bulungi olw'ekyo naye era saamugobereranga nnyo engeri gye nali musunsuzi w'amawulire nali nga siina nnyo budde bumugoberera kumanya bintu bye byakola. Tuli mu myaka ki egyo? Olwo twogerera mu myaka before 2014. Kati mu 2014 lwe bampa Mirundi bwe bamumpa NBS emumpa NBS TV emumpa nalabanga abanvumye. First of all nawulira nga bamunyumya musajja mukambwe abamanyi musajja mukambwe musajja wampaka avuma mutamiivu webityo so mukumpoga nti ngenda kukyaza nga Tamale Mirundi saamwagala kubanga wali tewali kitugatta naliwo opposition nnyo wa NRM nnyo njagala nnyo Mmengo yavuma Mmengo mutamiivu bwe batyo naye oluvannyuma sinyo ne bamumpa ne kikola okusooka lwe nasooka okukola naye nga studio yonna ewunyamwenge gwe gwanywedde. Otwogera ku NBS? Twogera ku NBS olwo program bagituumye NBS Extra buza naye tulabye mufokyo buli n'abantu era abasonto abasooka obukungabanga nti ate muleese mutamiivu abasinga omu comments ezasooka olusooka baga nti ate muleese oyo mutamiivu gwe munaabanga naye oyo avuma Mmengo biki bwe bityo those are the sentiments. Naye bwe tutandika okukola naye namuwuliriza ne ntandika okumwagala era ekyanyamba okukola nti olw'okuba nali mpulira bipya byayogera nga simusuubira kubaamu byamagezi ngenda okola atandika okwogera ebyamagezi nasiriikiriranga nnyo okumuwuliriza nsobola okutegeera kye mubuuza mu kusiriikirira okwo mwe mwava okusobola okukola naye ne simukaayanya kubanga ekyali kimujje kuwala kuba yakolako kusimba newala n'avaayo buvi nga atambula n'avaayo buvi enkyatakomawo kati olw'okuba nali nsirika omuwuliriza n'afuna omukisa ogunnyonnyola ebintu bye nengenda nga ntegeera nti yayagalanga nnyaweebwa obudde annyonnyole ebintu bye era buli lwabanga oyingira mu kyannyonnyola ng'olwogenda mutabula so nenjiga okusirika okumuwuliriza naye nga mu kusirika tosirikira yekka
osirika abantu bayige naye nga naawe alinga akutadde mu classroom olina byoyiga. Ekyo ekikufuula ow'enjawulo nti bonna babadde bagezako okukyaza Tamale Mirundi buli omu awa comments agamba juwoyo eyo neye yebadde esinga because tuwangadde naye abantu abasinga obungi abamu hostinze tewali awangadde naye emyaka gye mbadde naye bamukyazaako bapita kibazo mpulira bamukyazaako ng'anyiiga bunyiizi n'atambula enkya n'atakomawo so ne ntandika omuwuliriza ne muyiga ne ntandika omunoonyerezaako ebinfaako nengenda nga mwetooloola genda okulira asomesa ku byamawulire abimanyi bye twali tusomye Makerere n'ebirala bwetyo bwetandika program nga mubuuza ebintu omubuuza kino bw'omubuuza kino nakikugamba bwe wayita ddakiika 4 ayogera ekikontana n'ekyasoose kati nombuuza nga nti ate waŋŋambye bw'oti kati buli lwe namuzzanga ku ekyo kye yasoose okwogera nga ndabanga nze abadde amuteza akalippo kiringa omuntu woga nti oteza amaggwa ate oba odduka ne weesanga nga gy'oteza amaggwa gy'okola ki gy'oddukidde kati namusanganga nnyo mu kkono ne muga nti ogambye kino ekisooka ekyokubiri mirundi nga bw'oba togobera byafaayo ayinza okukulimba ekintu nolowooza nti kiki kituufu kati ate nze yasanga nange mbadde editor okumala ebbanga nina information so bwe yali nemuga nti ekyo nedda ekyo kyali bwe kiti awo nga buli omukyalenyi nga n'omuwa ekirala aba oba omukutte so n'omuprovokinga n'asobola okuyisaawo ebirala program okutandika okukula efuuke ey'amaanyi abantu bagyagale nga buli omu agiraba agifule public ekyo nange saakimanya ne NBS teyakimanya nga kijja n'emirundi teyakimanya nga kijja kyajja buzzi all of a sudden ne kikula imagine kubiseera bino nga waliwo social media eri powerful so olwaleero buli muntu ansanga ambuuza mirundi ampita mirundi waliwo ambuuza looya bamwita Abed Mudyobole Nasa buli lwakusanga sa Simon Muyanga Lutaya ofutamale mirundi akigattako oli nakusanga mu banka mirundi ali luddawo munno omulase bwe mpita nnyo ku police naddala ku road block zentero okusanga eza police ne bannamagye buli akusanga kati how is your man kasula olinga akuza nti how is your man yabakubuza ani Tamale mirundi ngenda okulya nga ntandika n'okusanga abantu abategeevu abaga I like that man I like his analysis njagala nnyo enjayo sajja ono si mutamiivu butamiivu abantu bamwagala munki information awo nga muzimba omukwano gwammwe olwo tuli ku studio tuzimba ntandika nange okumwagala buli yaleetanga akatabo kuba yaleetanga nnyo obutabo n'ayagala mbu musomere muwanga soma wano kubanga Tamale mirundi afudde erinnya lyange lyamulema okuyita tukoze naye emyaka gyonna teyampitako nti Simon Muyanga Lutaya erinnya lya Lutaya lyamulema n'erya Simon limulema n'eryamuyanga ne limulema gwe muwanga ekizibu kyo throughout to the last minute njagala muwanga so bali ne bakitegeera nti yenze etambula so ne tusooka bwe mmala oluvannyuma ne mmala kati ne mwagala ate naye nandaga nti yali anjagadde nga bwe tufuna agamba obuuza ebibuuzo ebirimu amagezi niyo ogenda kuba n'abalala babuuza tebalina information I like you have information that is you a journalist kati fembi buli omu nategeera nti yayina information nange nina information ate nenjiga akakodi akamuvubamu information abantu gye bagamba nti bwe mubuuza ekibuuzo kino ajja kutabuka mirundi nga buli lwaba atabuka lwasinga okunnyonnyola ebintu ebingi asooka kutabuka nomugamba nti for example namugamba nti omuntu yekka asobola eggwanga lino ye Besigye n'alyoka atabuka nannyonnyola Besigye ava eno yali bwati mu nsiko negundi lekagamba nga omukazi ataliimu n'abaana azaala abalongo bitegedde abadde atera nnyo okuleeta ebintu ebyo kutegeera waliwo show yammwe gye mwakola yatabuka ennyo eyali era akwatagana ku Mmengo wagitandika abasinga bagamba wagitandika oyagala kumuprovokinga kwamugamba leero ozze nkwetegekedde show yali etya yamala neggwa oba mwagikomya wakati awo show yaggwa bulungi twagimaliriza naye nno abantu kye batamanyi nti mu TV bw'obeera okola toba wekka emabega ebaayo omuntu gwe bayita producer
era obuntu nowala batuteeka mu matu bwe tuti buba bukuyamba osobola okuwuliziganya ne producer so nze saateekateeka kintu ekyo nti ngenda kutabula mirundi producer ye yaŋŋamba nga nti mirundi mubuuze ate nga waliwo fayiro ye eyekyapa mu ngalo agamba nti bagenda mu kyapa mu ngalo Buganda Land Board egenda babbetta ate naye ng'agirina so nenkimubuuza bw'atabuka nenjagala nkireke producer n'addamu nti no mulemere kaleme kulwana ayogere ekibuuzo ate era nenkiddamu naye nange atabuka ogusoma nti waddakkakkanye mugambe oli muwandiisi wa bitabo bwino wuuno ne muddamu ogw'okutya ondooza nalabira dda nga nazze mwetegekedde ate nali nkoze ensobi nti leero nzize nkwetegekedde nina bwino ekyo kyoga nzize nkwetegekedde kyamulowoozesa nti banteeseteese bulungi ne bangula nendya ssente nenzija mba naye so it worked well yakkakkana nalaba nga like afuuse nga hosting agamba okakkanye okakkanye kati wogere bwakkakkana nenkiddamu onaatabukira ddala nti okaye nga nti nzikakkanye ate nenkimuza nga naye lwaki olwana ne bwino nakiddamu ogwokubiri above all Mirundi has been a professional person ebbanga lyenkoze ne mirundi nga tunagenda ku ekyo we mwafuluma after that show mwaliwo okwogera oba yayingira motoka ayi kugenda tetwayogera yagenda mwaddamu okwogera wiki edda wadde ku masimu temwaddamu kwogera yagenda ayomba walidde sente you are playing with my credibility you cannot play with my wali sure nti agenda kuma with the following week we are not sure era fenna twalina okweraliikirira nti ayinza okubanga programu agivuddemu buli muntu twayogera ne producer nti tumukubire ku simu nga nti yali akubira mirundi ate so ne tubeeraawo naye gwe jangu okole ki obeerewo naye ate nange okuba essimu so tuba tuli awo driver we ng'akuba essimu ya bodyguard we ng'akuba essimu mba ndi awo saawa nga 2:30 nga bodyguard yakola ki akuba essimu tusimbudde nengamba ne musajja ngazze era bwe yatuuka n'agamba muwanga abantu baŋŋambye twakoze bubi okulwana muwanga abantu bakwagala nno abantu baŋŋambye muwanga ye mukwano gwo wakoze bubi omukuba akoze bubi okulwana naye era ne baŋŋamba ne bampa amagezi twetonde ne mugamba twetonde oke kyekyo bwe kino mugamba kale tandika bwetondera abantu nagamba atandika tamala mirundi asobola okwetonda era yayogera nga nti seetonda yes so nagamba wetonde twetonde yakkiriza nti abantu baffe tubeetondere ne mugamba oke wetonde nagamba nedda gwoba okola ki osooka ngamba abantu baffe abalabi tubeetondera nnyo olwebyo ebyaliwo tubyejjusa tebiriddamu bwemaze nemugamba nti kale naawe weetonda nti ekyo kiwedde kati okimaze genda so nawe ye yawunzika takoze eki nga teyeetonze ng'akirese kunze because mirundi ate tayagala nnyo game kusigala wuwe kagwera eyo si ye era nga oliomulaga nti yagala kukamalira wuwe anoonya engeri gyakikuddiza so I ended up nga I even laughed because I ended up nga nze ate nze neetonze aziifu nze nali nkoze ensobi naye kyansanyuse nnyo twagenda ku UCC mwami Godfrey Mutabazi yali executive director batuyita bwe tutuuka era still mwagenda abantu bameka mu ababiri gwe nze netamale mirundi ne mwami Kalisa ne producer twali abantu nga batano Kalisa ye manager Kalisa yali na nyini TV so bwe tutuuka mu UCC tamale yalwawo okutuuka ne tubeera kunze ne boogera mwami Mutabazi nga ekyo kyabadde anefiko si kirungi ddala biki mirundi alimba mirundi alala ku radio eno n'avuma abantu n'avuma bwati n'abyo biki byonna bonna ne bakkanya nti mirundi yali omuki omusobya naye kyesiriyerabira mirundi ng'atuuka mwe mwatudde dda tutudde mirundi ng'atuuka sanga Mutabazi ali awo buli omu yeewunya mirundi okubanga azze ng'atuula mu ntebe yajja ayomba kyo kituufu ye n'emmotoka yaba ayomba yosisi mumalira obudde aba atuuka ku mulyango n'ayogera ekigambo mujja kuwulira gwe gundi ani eyasula ne muwala we gwe Mutabazi eyasula ne muwala we n'omuwala we n'azaala n'omwana n'alyoka ayingira ruumu
mirundi bwayingira UCC yanefuulira nga bonna bamutya because ng'ayomba okufa obufi bonna bakola ki bamutya. You know what they said? They end up saying, Muyanga, you are in the wrong, you are the moderator. Why do you ask man provocative questions? Mboze ebibunyiza naye nga already mirundi mu bwongo bwe yali amaze okuba omukka okufumita omukka mu Godfrey Mutabazi bwe yamugamba nti waliwo allegations nti wasula ne muwala buno omwolubuto Mutabazi yadda kuvaamu kigambo so twagenda okuvaayo ng'omusango era gusinzaani naye nga bwe yali tannatuuka nga buno omusango bagusaliraani the man is tough ajjata ne mu studio ne Jambia ajjata ne Nyundo it is very wrong ne bangana Muyanga gwe you okay, you are very calm moderator, you are actually one of the best, you handle him well, but he is in the wrong. Mirundi bwe yatuuka bwe papa bonna bakyusa ekintu ne badda ku side baba findingako they find Kalisa. I think bamusaba some money baina busene batufininga ba 6 million tebagibaninga bagamba egende maaso bamufininga on that incident. Lero media houses mulimu ebyo ebintu bingi. UCC etalina maanyi of recent or UCC no agikulira yaliko munnabyabufuzi Mwami Nyombi Tembo. Mwami Nyombi Tembo yagendako ku talk shows za radio yabeerako ku bimeeza yatambulanga nnyo mu mikutu alimu at the back of his mind is a politician so tafaanagana ne Mutabazi was an engineer and purely a technical engineer of that sort. So Nyombi Tembo ali a bit kind ali a bit soft kubanga amanye ekiri yamenye bano baogera amanye ekibogeza lusite muli you know politician ne bakola political statements ezimu alaba olusi nga tezirina nnyo maki makulu naye bali abali technical kola statement emu natya nakankana bakamange banagamba batya ne bamuwozesa but Nyombi Tembo being a politician ne baba minister yampubidde omuga nti nga bano bakoze kino ayina explanation jamuwa neraga nti etali as scary as today wali Joseph Tambale mirundi muvudde ku UCC nitudda kumpewo we came back teyabiyogera ku after that teyabiyogera kuna okufuluma yayomba buyombi teyabuuza Kalisa teyakola ki yabavuma buvumi it is not the law mateeka UCC kubanga abadde alwana naye nga tajagala akivuma agamba tekola mirimu kuvaddanga ali negative about agamba ejjudde ba mafia waliwo omukwafu gwatayagala yali yavuma bwe balonda omukyala nga Mutabazi agenze bateekayo omukyala gwayita Irene Sewankambo Irene Kaggwa Sewankambo n'amuvuma na buvumi kana akakyala katambala mpale webiti nga tamwagalira ddala so UCC nga institution nga tagiwa kitiibwa but over time ye alowooza nti UCC eno bwe bagamba baggyeko programu ze ezimu ku mpewo olw'obukambwe yagamba nti UCC tekikozerwa kuba etegedde mateeka ne UCC ekikozerwa kuba waliwo abali emabega abagikozesa. That's nice. Kati tufunze olugendo lwaffe luno mukwano gutandikirawo okukula off air now off air gutandikirawo tutambudde naye omukwano gwaffe gwayongera okukulira ddala nze bwe nafuna ebizimu by'obufuzi ne bantwala that's 2016 you're not charging my phone ne bantwala mu komera mirundi kwolwo program twali twakamala program ne mirundi ne bannona ne bantwala ne bansiba bwe bansiba bansanga nina nusu 10,000 mu nsawo. That's 2016 that's 2017 Lawyer ngamba leta sente oba si kyekyo tukutwala mugamba mu nsawo sina sente zenda so bwenzije bwenti ensimbi mu nsawo mwali mu ka 10,000 ne mulago 10,000 bukedde negenda ekolamu amawulire nti munna mawulire owerinnya lawyer amukuta ine nusu lutya nga bukedde ndowooza balowooza nti nali nina sente naye nga nina emputtuŋŋanya okusasula sente za kooti
so bukedde n'ekijungula bwe kiti mirundi kwegamba nti bannange muwanga talina ssente nagamba bannamwe bwe tukola ffe tuweereza mmwe feno teri ssente tuweereza mmwe tetulina kye tulina muyambe muwanga n'atandika okukola public appeal abantu bansondere ssente ezinzijja mu kkomera mukyala mwami Asumani Kiyingi n'abiyingiramu Asumani Basalirwa n'abiyingiramu loyo anga Asumani Nyonto n'abikwata Salamu Musumba n'abikwata ne bitambula agenze mu bagagga agamba Sudiri agambe Bahamu muwanga mu mujjeeyo bikibwe bityo n'alwanira ddala bwenkomawo nendaba mirundi kye yakola n'engeri gye yantaasa omukwano gwaffe ne gwongera okunywera olwo nentandika okuopening up to ye omunyumiza ku bizibu byange byenina challenges zange nga naye nyumiza challenges ziri mbyofuza agamba gwe olina amazima mangi you are too honest you are a gentleman tosobola byabufuzi lwaki wagenda mu byobufuzi tobisobola you are too honest politics is about lies toli mafia bino byaba mafia toli mufe bwe bityo ne tugenda nga tuwongera okutegeeragana so nga bwe tuva ku mpewo bwaba n'empita tetanga okujja n'obusente obupya obw'olukumiruku nga buli omu kuva ku mpewo abalayo omutwalo oba ebiri oba 10 namuwanga genda olye kwegamba natandika nakifuula nti ndi mwavu alina okunyamba okweyimirizaawo nga bw'asaba ku bantu eyo ssente babaneze bamuwadde akuleeterako oluusi n'abamu n'abagamba muwanga muyambe ku ssente abeewo bwe bityo n'abanga buli lwayigga nanga mpaako bwe mba n'ekinnuma akitegeera tukola ffenna ankubira ku masimu nga tuli ku mpewo tusisinkana bwe bityo atandika otya okuyingira family yo kuba recently twagenzeyo fumya kisotambulako naawe nga bonna aba family bakumanyi kati ye kennyini ye yanyingiza mu family yasooka kumpita ku graduation ya mwana we ngenda okutuuka mu family ogenda okunyanjula mu family bonna nga bali excited kubanga baali banda bankola naye nga tebanda banko physically nga ndi nabo so omukolo gwali nazza neyo nzijukira ku graduation nandaga mu family ye nabagamba muwanga yafuuka muganda wange mutu wange ddala nandaga mukyala we nandaga abaana be naye ekisinga okunyingiza ennyo mu family kwe kubanga lwe yasitula lwe yaŋŋamba nti nani yakuzaala ng'oli ambo biki because mirundi public kyendabamu yes kye yali alaba yandabanga omusajja omulungi ow'amazima nga mpaana nnyo yampaananga nnyo wadde abalante ndaba banvuma buki buvumi so simanyi abanvuma bwe balina ekituufu oba mirundi yalina ekituufu I don't know so lumu n'adimaninga okulaba ku bazadde bange era n'atula mu motoka ne mmuvuga n'agenda alaba paka mu kyalo n'alaba ku maama wange Margaret Namukwaya mirundi mu bwaloga nti bwe n'afukamira n'abuza maama wange mirundi era bwe yali avaawo n'amuwa ssente ne tuvaawo ne mugamba mirundi mange baazaliwa abaana babiri ne mutwale wa maama Naalongo mugaba nnaku nazigo naye n'amusanyukira nnyo n'amulabira n'afukamira n'amuwa ku ssente n'abagamba mwebale kuza mwana ono muwanga muntu mulamu muntu wakisa biki nampaana ebintu bingi amala okumpa ne tudda mu mmotoka nagamba abantu abo babi nnyo ayo agamba maama olwo yoyo maama mulabi mubi nnyo batemudde abo batemu bakutemula butemuzi bakukuza bwe muwanga embeera tesobola nsi bakukuza mu ngeri tesobola nsi muwanga tosobola kubeera ku nsi abo be batemu abo bakutta businyo bantu babi nnyo kyagezaako okulaga nti bali bankuza yali agezaako okulaga nti bankuza mu mbeera ndoozi ey'obulamu obutyenya abantu obwensonyi obukakamu obugonvu obuntu bulamu ye bye yalowoozanga nti tebikola kuba mirundi yanga nali buli kimu kyenna yakingamba nga nze nali muntu mulamu nga ngamba yali muntu mulamu n'atafunamu nagamba ensi eno si abantu balamu bantu nga bwe badde abyogera abantu babi bantu babutemu butwa biki bwe bityo ninsika nenga omusajja maama amugambye ekirala tutudde mu motoka ayomba birala twaveeyo n'agamba ne manga ayagala okukulaba nansitula ne maama nga naye abadde atugoberera kubanga naye yalabanga sho za mutabani we abadde azirabira ddala maama tamala emirundi wadde mukadde
emyaka gigenze naye nga agoberera mutabani we byakola najja n'atulabako bamutana ku NBS awo n'atulabako ne tunyumya ne bamukolamu amawulire naddayo awo ne tufuuka bamukwalo nga ne family zaffe fembi tukoze eki zigasa oluvannyuma n'andaga ku mukyala woyo Sanyu ne interacting ne nfuuka mukwano gwe namayanja ono gwe mbadde n'akalaba oluvannyuma oyo Obama wa Junior mbadde nako naye yandaga Sanyu nandaga Nasimbo oyo wezzana kati ono namayanja kyogamba namayanja tumutegeredde wano mu bulwadde namayanja mulabidde mu ddwaliro nga mbadde muwulira n'ebifaananyi nga mbira naye okumutuukako physically nti yono namusanga mu ddwaliro. So that's how we got into the family. Kati n'atandika okunyumizaako ku bibye ng'eby'omusajja bw'aba n'omukazi amunyiiza ng'akunyumizaako gundi yakoze bw'atu bw'aba ayomba kusomoga ng'oyomba nnyo akuleega n'amukubuulira gundi ono alimba nnyo abaana bwe bityo. Kati yawaananga nnyo psychology kirungi abaana okusoma psychology agasa kumbe yali ategeeza mutabani we Junior yasoma degree ya psychology ya Makerere seka omwana wange ali Makerere asoma psychology ekyetaagisa kati abantu balina ebizibu bingi beetaaga psychology police yeetaaga psychology n'atandika okumbulira abaana be n'ambuulira ku bantu be n'ambuulira ku bizinesi ze n'annyumiza gy'avudde n'olugendo lw'amawulire kubanga abadde ayagala nnyo profession y'ebyamawulire nnyo era nza kibadde kimuleeta bukiseera ku mikutu online zino zetulimu kompyuta amale yazitandika okusooka okulaba omuntu omutegeevu agenda ku baana bamuteekemu obukamera n'obuzindaalo bamubuuza ebibuuzo yali Tamale Mirundi ng'ate ffenna akitukolera. First of all Tamale Mirundi yagaana okusayininga endagaano abantu bonna bamusaba ku NBS asayininga endagaano ey'omulimu employment contract kwakola yagaana ne ku Baba TV bwe twali tuliyo otukolayo baakimusaba yagaana nga kyatayagala kumufuga so nga akola agende wonna waayagala bamugamba kuno muwa ssente ndooza ku NBS bamuwe ssente eziwera abenga akola ku TV etya emu tagenda ku ndala n'agaana brother gwawe so nga ayagala akolere buli wantu era badde that bro Mirundi tayagaddeeko kufugibwa ati anytime ne bwe yadde asemba musawa yeesembayo nga afa the last time we talked yabadde agezaako kuyomba olaba omulwadde ali ku buliri nga talina maanyi naye ng'era ayagala alage bakyala be nti alina gavumenti ye tebasobola mufuga olw'okuba be bamunaaza tebasobola mufuga olw'okuba mulwadde tebasobola mufuga olw'okuba ali awo tasituka ng'era omulaba aboggola alage gavumenti ye abadde tayagala kufugibwa. Today wano nga mwamitinga mu 2014 paka wano mu 2024 mubadde temufunanga mutakolagana nti kati mwekyayemu obumwaka mwezi nga temweraba twafuna obutakkaanya ne Mirundi bwe nava ku NBS lwe naresigninga nga 28 January 2019 Mirundi teyamanya kye nali ngenze kukola yalowooza nti abatamwagala be banguze nveewo ndekero mu hostinga programu ze zigwe n'ayogera ebigambo bingi muwanga mpulira State House yamulimbye omulimu bamututte yalowooza mu State House egenda kumpa mulimu n'ayogera ebigambo bingi ebitakola ki ebitakwatagana. Kati oluvannyuma ennyo n'agenda aba ne kye yakola alina kye yayogera ku Radio 4 ndowooza yalina Adamu Kungu bwakyogera kyali kibi UCC nemuyita neyita bannamawulire bonna abaali ba hostinga shows nange neŋŋenda mu lukiiko olwo Mirundi teyagenda nze neŋŋenda kati nenkomenti nga naye UCC mukola nsobi wano muyita ffe ba moderator guest yennyini yayogedde ebigambo ebibi bye mugamba ye lwaki temumuyita wali otandise okukola ne Baba nga lwaki Mirundi yekenye mugamba Mirundi ayogera ebintu bingi lwaki tumukizo byogera teri nze sobola kutegeera kigenda kuva mu kamwa ka muntu gwenkyazizza lwaki mmwe temuyita wano Mirundi mu mukoshoninge bwe twavaayo ndowooza bali bamunyumiza nti nange neegasse ku UCC okukonda embinga byakola bandi awo nga ndaba essimu Mirundi yankubidde nengikwata Mirundi yavuma nze Mirundi nannangira
ebyawa mumanyi takuwa time kweyogerako nga takuwa budde kumu nga listen nga njagala kugezaako munyo toyina magezi oli musolo nyonda nenda omutwe gulinga n'ebinene n'abiteekako era ku ssimu bwe yavaako yandeka nkaaba. I felt broken ngamba what has happened to my friend. Nenkubira mukulu w'essimu nenkubira mukazi we Sanyu ngamba Sanyu mirundi anvumira ekintu kyesitegeera biki nagamba oyo kati yogerako ne mukulu we nampa essimu ya mwami John sali mukulu we twamusanga mu ddwaliro nemugamba mirundi byaliko sibitegeera nagamba mwana wange guma mirundi nja kwogera naye akimanyi gwe omusobola gwe mukwano gwe ndoza babimunnyonnyodde bubi naye kale so tuvaawo ngenda okola olunaku olwadda kulwali lwakuna ngajja ku sho tukola nga yanvumyevumye ngajja nga tukola lwatufuma ndoza nawulira nga muli kimumenye lwaki yanvumye nnyo nga mwanga gontabula mwanga lekeraawo okola ebintu gontabula biki abantu abo bagenda ne UCC balinako amateeka nze banfuga tani wa mirundi bamuniyamu agalako niyamu netuddawo ate netukola. That's the only encounter we have had together in life outside studio nga tetuli ku mpewo ate ku mpewo olwo lw'ekyapa mu ngalo ekya Buganda Land Board was the only scarf on air gye twali tufunye nangwa kwanga bino ebyo yabikolanga nga bulijjo byali byafuuka bya bulijjo nga ate ogambye talina kino gundi anamana ogamba nti agenda kola kindi olina obwongo kati bukyatuuka ekiseera nga takwata mu mutwe gwe ng'akwata okitegedde oluusi nga baba n'akuba omutwe akuba gugwo naye mulya mmere ki tugimma abaana n'akuba omutwe ogugwo ye ng'ogugwe yavaako mu kugukuba. So those were used had gotten used nga lwo akusindika oba omugenda eri naye n'akuzza ne musigala nga mukola ki nga mukola. There was nothing as bad. Tubulireko nga tetunatuuka ku how emotional you were yesterday, like obulwadde bwa Tamale bwatandika butya? Tamale obulwadde butandika afudde Busoga. Tamale yajja e Busoga ewa Kirunda Faruku ng'afiiriddwa mukazi we yes. Naye yajja ng'alabika bubi najja abeera mu Kasana tumuwa entebe nje twamuwa entebe mu tenti etuddemu Naloiso n'agigaana. Na Naloiso naye akimanya agiganye because of nadde n'atuula eno n'abeera naye awo n'atuula awo nga munafu. Mpulira bwe yava eyo n'agenda ewa mukyala we. That's like a month back? Yes, around 21st something June. N'agenda ewa mukyala we Ezzana n'amala wiiki nga tasituka. Naye nga tali mu ddwaliro nga tali mu ddwaliro. Ezzana yo Maama Junior? Yatali Maama Junior. So ng'abeere n'avaayo katono yasooka n'agendako eri n'alwala n'abeera nake n'alwala ne batuuka ekiseera nga beetaaga atwalibwe mu ddwaliro. Muganda we kwe kumusitula n'amutwala ekisubi mu ddwaliro gy'amaze ebbanga lwaki kisubi mu ddwaliro zonna? Anti mirundi abati sayagala malwaliro ga gavumenti nedda mirundi ng'omuntu yali tayagala mulago ng'era agivuma saagala bagenda kunkuba saagala balaga akabiina kange era bayinza okunkuba eddagala bayinza okunkuba obutwa bayinza okunkuba ekiisa ekinzita saabadde talina kukkiriza kwonna mu ddwaliro eyitibwa Mulago era yatwaliddwayo nga mufu gwabadde akyogera bulijjo bamutwala butwazi nga bakola postmortem reports zaabwe naye ye ng'omuntu eddwaliro abadde taliyagala nga teyesiga amalwaliro ga gavumenti ng'alowooza nti bano baalwanyisa kasita yeeteeka awantu we bayinza okuba nga bayinawo obuyinza abajja kuttibwa buttibwa so bayinza omukola ekibi. So yabadde agenda ekibi nga nti yekisubi eddwaliro ly'Abakatuliki ly'Abafaatha tewali muntu ayiri mu gavumenti ayinza kuwayo essimu kubalagira nti bamukola ekibi. Tu mirundi lwakweyombyayombya wano mu public naye abadde ayagala nnyo ddiini ye ey'Obukatuliki. And so Kisubi is a Catholic hospital. Kyogamba mirundi abadde agendako mu kyaki? Tagenda. Naye abadde abagoberera. Ng'ate abimanyi. Mirundi yadde musajja mu Katuliki eyafukamira mu maaso ga Paapa n'amuteekako emikono n'amusabira era nga mu ebyo byonna byakola nga badde ayogera abwanywa emindi bwali mulogo nnyo ebyowaffe byalonda nze biki mu bulago bwa mirundi.
saamulako nga temuli sapule yasooka n'abeera nga oluusi agiteeka kungulu n'agizza munda mirundi all through paka kufa abadde ne sapule ye nga ne bw'abadde mu ddwaliro ekisubi nga mulwadde bw'ati sapule ye temuvudde wano abadde mu katuliki ddala mirundi abadde ayagala nnyo Mengo naye nga yagyevumisa ne yeekoza naye nga agyagala mirundi abadde ayagala nnyo ekika kye ekyenkima mirundi abadde yenyumiriza nnyo mu kubeera Omuganda nga engero zanyumya n'ebigambo nonna byonna alaga nti ayagala Buganda mirundi abadde ayagala nnyo amawulire tekitwali nti alinga abazadde nti omwana gw'atayagala ate gwabanga abadde yeefuula abi sina kubivuma naye abadde olw'okuba abyagala nnyo atayagala bakikyamya abadde awulira bubi nnyo nga bw'aba alabyewo ekirowoozaanizibwa nti kikyamya ekyo kyayagala so and you know that throughout his life mirundi ekisinga badde kisinga okumulwanyisa kwe kudefending ekyo kyakkiririzaamu defense of his values defense of his beliefs nga kasogezaako okuwakanya kyakkiririzaamu omuguze ekirala bamujja kuwakana obudde tuwekubula mubatamala emirundi ng'ali mu ddwaliro oba wali usual visitor ng'ogendayo nnyo ng'akukubira amasimu very painful mirundi waliwo ekintu abantu kye bataategedde mirundi yankubira essimu ku Lwokuna lwa wiki ewedde nga ndi mu Northern Uganda mu Acholi ayisiriiwo n'agamba abantu be simu we nali nga baginziyeeko n'akuba nnyo essimu ne bakuba essimu kumu sali yangambye nti yatugamba nga after every 30 minutes mukubire muwanga naye nga olukiiko lwe twali tulimu ate baali batugjeeko ki amasimu so mbiraba lwaggulo nkuba essimu teri akwata wendi obudde buzibye Acholi si kumpi nti ojja kwanguwa sirina mmotoka yange nti oba nvuge emmotoka nga nvuge mmutuukeko mangu nina okubukinga olunaku olw'enkya baasi ntagwa so ne simulaba ku Lwokuna ku Lwokutaano ku Lwomukaaga Acholi navaayo lwa mukaaga ne ntuuka muno ku Sande Mande nali mukoowu ne nfuna fatigue ne ndwala ne nkeerayo ku Tuesday wagendayo omulaba nagendayo omulaba naye nga ngenze kubanga abadde akola ki abadde anoonya so ntwale nti gwe mulundi ogusooka ogendayo nali ngenzeyo kukosa bina yali ngenze ebyo lwe nasooka ogendayo lwe yaŋŋamba alyoka nnyumiza nga nti wali yabba ssente zange nga bwe bagamba Junior tabbanga ku senda biki ebyo bwe yamala nga nvudde aba abinyumiza ne wabaawo yayingirawo n'asala emboozi n'agikutula n'agikomya wakati nanninda n'envaawo mba nvuddewo ndi mu byange n'ankubira nannyinnyonnyola amaleyo emboozi kyeyabadde akola ki ategeeza Junior teyanziba abampadde ssente mbamanyi nambulira abaana bange omusika wange abantu bange bwe bityo bwensobola obikuuma ebimu nembisigaza ebimu nembijjamu ne tubikozesa so wazeeyo wenzirayo twasanze bamunaaza tetwayingiriddeyo ne batugamba tusooke mulindeko katono nabadde ne mwami Kirunda Faruku wa State House n'omwami olera bamuyita Bawutu wa State House nange kennyini ne driver bamuyita Busuulwa yali ayise gwe oyongerako otya State House olwo nkubirako ku Kirunda Faruku mukwano gwange aŋŋamba oluwako nze ndi mu Kampala nga enkya ŋŋenda wa atali ŋŋenda ku Mande olw'eggulo kati Kirunda bw'aŋŋamba nti twogeramu naŋŋamba enkya njagala genda wa mirundi ku makya neŋŋamba anantwalako kaninde ffe ekyokukwata boodo gendayo njagenda n'emirundi ne Kirunda ku makya seera bwetyo bwe twali ne tugenda ne tusanga bwe tuyingira mirundi ng'akyuse feesi ye nga si eri gye naleka yali empesuubi nti alikavalinga ng'ate no feesi alaga nti ayongedde okuggwamu ennyo etandise okunyirira ennyo ate nga akoze feesi eweddemu ngamba nedda teri mulwadde bagamba talya omukyala yalaga nti ekizibu kyagaanye okulya so tuyingira bwe tuti agamba muwanga abakazi bagenda kunzita yali neesiba nnyo ku bakazi be baaliwo bonna bakazi be ababiri sanyu yataaliwo agamba abakazi abo bagenda kunzita ayo mbanga yere alinga yagala okusituka alwane nabo bakazi bali awo be nanale oyo omukazi oyo yagenda kunzita omukazi oyo mulogonyo omukazi ayinza n'okumpa obutwa
mugamba gwe omuntu omulwadde ekikwereeza ki nakkakkana yali akankana olw'empewo ng'omuntu yakamala okunaaba mukyala omunanga nti olowooza nekimuyombya kikumunaaza kwatayagala bituva munaaza ne tumuyiira amazzi tayagala sibifaako nnyo kubanga bya famire so ne tubeera naye awo nakkakkana amasimu ne gatandika okuyitingana ag'obuyambi bwe embeera gyafaananamu bagamba abasawo baali bagenda mujjamu amazzi olusembayo bamusiibule balaba ateredde ne mbagamba abasawo kyabaga nti ono ateredde nga ndaba aweddewo ne mbagamba nedda tumutwale ebweru kirunda ffe okunanga nti naye era bwe tuba tumutwale ebweru tulina okutegerera n'abasawo bano kubanga be badde bamujjanjaba era bwe tukikola ne tumutwala obutwazi olala kiri mu kaluubirizi okudda so ne tuvaawo ne tumugamba mirundi kkiriza bakutwala ebweru pulezidenti akkiriza okutwala ebweru n'agamba oke nakkiriza so ne bakubira awo omwejja Nalweyiso ne bamuteeka mu lawudi ne twogera ne bagamba Nalweyiso bwe bakubira Nalweyiso natya nnyo ne ŋŋamba mirundi tayagala Nalweyiso puroguramu ze tubadde nazo ezisinga zivuma muvume ate gwe bakubira omuga nti abawa obuyambi mwana wange ebigambo Nalweyiso bye yaddamu ne bineewuunyisa ng'ali konsandi nnyo ng'alaga okunyolwa alaga okusaasira alaga ekisa n'abagamba muluddewo mwandibadde mwayogera dda naye kanonye pulezidenti mangu nnyo ekyo consider done tumutwala bweru kambikole byonna n'agamba Kirunda Farouk jangu onone ne ssente ow'effamire abakyala bonna mu baweezi bayimirizaawo tebasobola kustavinga nga tuli wano biki bwe biti ne ŋŋamba ayogera si ye Nalweyiso omuntu bulijjo gwe tujereegerera gwe tuvuma ddala yayogera ebyo what is that I was really surprised with the positivity and kindness I had from the voice of mukyala Nalweyiso nekineewunyisa nnyo era mba kubanga nali nina essimu ye nandibadde mukubidde because I felt it nti I think nkubira omukyala ono mwebaze kubanga there are not many Ugandans I have seen of that caliber luckily or unluckily siina simu ye namba 2 era still banga ne bwandibadde nayo sinyangu kwata gye baali bamukubiddeko ya hotline ya mwami Kirunda Farouk ya hotline yaabwe ate Kirunda Farouk natyo musaba essimu omuga nti mpa namba ya Nalweyiso because Kirunda Farouk naye essimu wangu nti musajja mukambwe so nensirika ne ŋŋamba naye mukama we Nalweyiso omukisa kyempulidde sikikola ki kiwulirangako so muvaawo netujja nekisula ng'enkya mirundi agenda mu Aga Khan Hospital pulezidenti akkiriza famire bagiwe ku ssente ezigikoza kona buli kimu saawa 5 ez'ekiro nenkubira brother nenga nti pulaani zonna ziwedde naye ani agenda naye saagala mirundi agende ku Aga Khan nabakazi be engeri gye yabadde ayomba nagamba nedda nkubidde mukulu waffe Nantongo yajja okujja agende naye ku Aga Khan so ne tusula ng'ekiro kyakutwala tamale mirundi ku Aga Khan olw'ebizibu ebyaliwo awo ne twebaka nze ne neebaka kubanga muto wange yali afunye accident emuyuzizza eriiso bamuleese emulaga ekiro ekyo muto wange omulala yali afiiriddwa nnazaala we gwe twaziisa olunaku lw'eggulo nange ng'omu nali mbadde mukoowu ndi mu treatment olwa trip Acholi and the rest because Acholi natambulira ddala ebifo bingi so ne neebaka neerabe n'okuteeka essimu mu charging essimu neebakira mu ngalo tulo ne tunzijjawo nga nina byentakula ne neebaka mpozi mirundi bw'atuuka n'atabuka ali mu ICU bamwintutte mu ICU bankubira essimu bakuba essimu ngenda okuwulira kuliko essimu zo missed call nga mmeka 10 ngenda okulaba kuliko sali abadde akuba Kirunda Farouk abadde akuba Bawutu abadde akuba buli mune essimu nga masimu gano nga mangi nesooka nzijjako amasimu ngende mu WhatsApp ndabe ebiri mu WhatsApp enkube kuba omuntu akukuba essimu ajja ku WhatsApp gye nasooka okulaba natuukira ku yiyo ng'eriko layini emu mu bigambo mu capital letters ennene Tamale is gone nenjibikkula entandika okukwata amasimu okukuba kagwe yiyo sikufuna
nkubira Bawutu n'angamba nti biki byendaba Bawutu n'angamba nti muganda waffe agenze wenakoba nenzira mu buliri n'ebyaddirira nenjagala okusituka nayagala nnyo nti nsituke essaawa eyo ngende mu ddwaliro ekisubi then I realize sinaawo mmotoka sirinaawo booda sirinaawo taxi yamangu okuva wensula sirinaawo kagaali sirina bwentambula nempulira ennaku kwekubira Kirunda Farouk ekiro nga ngamba kamukubire wakiri asindike emmotoka ye entwale ngenda okuba nga naye simulye teririiko embeera ngenda okula ebifaananyi byongera okujja buli wese wembikula mirundi zigoni mirundi zidedi rip biki ebyo nenkakasira nti mirundi akoze eki awummudde ebyaddirira siyinza kubinyumya paka olunaku lwajjo. Mirundi has been a good man, a very honest man, a kind man. Obuzibu abadde tebamutegeera lwakuba nti abadde alemera nnyo ku kintu ate olumisi mirundi yatutandisa channel eno era olaba nze sibye nalina muyangamya jangu otandike channel tubengako ne bwetunyumiza nti bafuna information yaffe nemugambye tebiriimu sinaga tebiriimu ssente naye biyamba abantu okutegeera ekigenda mu maaso era bw'olaba bbaana ya channel eno eriko Mirundi nange yani video zonna ezasooka ffe bonna ze bazze emabega ze batematemamu ze bazaazaamu era nali simanyi tuyinza n'okuleeta omuntu omulala ku channel yaffe okumu-interview nga twakitandika luvannyuma naffe this channel was opened for me and Tamale Mirundi after nga tumaze okwawa ne Mirundi ku Baba TV. Ku Baba TV eyo tebaddeyo memories amaanyi nnyo ne Mirundi twakola normally bwetyo tewali nnyo byamaanyi because olutwali tumaze okwemanya naye era Mirundi for people's information yeyantwala ku Baba TV. I was not supposed to go to Baba TV. Sasa bako mulimu ku Baba TV sayala gendako ku Baba TV naye mwami baliye ku bwamala okumatisa Mirundi akole namugamba naye bw'oba oyagala noonya musoga munnammwe muwanga gye tukole gwe twali tukola naye obulungi mwami baliye kwekuŋŋamba nga sitegedde nti baali bamaze okwenemwa nti okay kasita obatiza nengamba bw'oleeta Mirundi nakkiriza okukola it's okay I'll sit and work ne bamuliraga muwanga tukole tewali sine jangu tukole jangu tubeere muwanga abantu tubabeere mu ensi neetaaga abagezi jangu tukole. That's how I got at Baba TV. Kati ebirala by'okubeera morning show byajja luvannyuma as part of that, but it's Mirundi who took me there. May the soul of Joseph Tamale Mirundi, my brother, my long time friend, rest in peace. Kale butyo bwe tubadde on the inside out sigadde nze Mathias Mwanga. This is Inside Out.